okutegekera kwa ettaka Jonge mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono. Musajja mukulu amanyiddwa nga Mugalula Balaba ono yabadde ssentebe w'ekyalo ekyo agobeddwa. Akigambibwa nti ono mu kwekulubeesa n'ababbi abaddemu anti mbulira gw'oyita naye kubuulira empisa ze. Abatuuze ku kyalo ttaka Jonge ekisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono balabidde ssentebe waabwe ow'ekyalo mu maaso ne bamugoba mu kifo kino nga bamulanga kukolagana n'ababbi. Mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutuuziddwa ku kyalo kino nga lwetabiddwako omuduumizi w'enkambi y'amagye Mpoma Kano Matthew Kalima, abatuuze beemulugunyiza ku ssentebe waabwe Mugalula Balaba nga bamulumiriza okwekobana n'abazigu n'okwenyigira mu mivuyo egitali gimu. Oyinza okusanga omukadde ng'ali ku pick-up mu myaka 7-6 ali mu kaaba nga kuliko kofini 2 ne bagamba fende pick-up mugiyimirize omwo temuliimu mulambo mugenda okebera mulambo mulimu nnyama za mbuzi nate nga bamukadde bali mu kaaba. Kino kiwaliriza ssentebe w'eggombolola eno Isabire John Bosco okweddiza obuyinza bw'ekyalo kino nti kuba ssentebe alemereddwa okutuusa obuvunaanyizibwa bwe. Olwaleero ngena obuyinza obw'ekyalo kino mbweddiza. Abavubuka bangi babadde batigomya abatuuze mu bitundu ebyenjawulo naddala mu ggombolola y'e Nama kyokka nga abakulembeze tebafaayo. Bw'atyo n'ategeeza nti singa bajjawo obukulembeze buno basuubira nti wagenda kubeerawo obutebenkevu. Waiswa Eric nga mutuuze ku kyalo kino aliko byalambise. Ekibaddewo olunaku lwaleero kibadde kujja kujja mu chairman Wesige olw'ensonga emu oba bbiri setuyite ebadde eyolonesa ettaka Jonge lwa nsonga ya chairman abadde talabika ku kitundu abantu bamulaba balipootinga ensonga zaabwe obubbi bungi fojjale abadde mungi nnyo endagaano bazikola poloti bazitunda emirundi 1, 2, 3 olw'embeera eyo abatuuze basazeewo batuule bajje mu chairman Wesige nga bayambibwako chairman w'eggombolola n'akakiiko DPC abaddewo station atwala ekitundu kino. Bw'abadde ayogerako mu lukiiko luno omuduumizi w'enkambi y'amagye Mpoma Kano Matthew Kalima ategeezezza nga bwe yamaze dda okulagira abasajja okutta omubbi yenna asangibwa n'ekibbe naddala abo abatambula mu budde obw'ekiro. Najja ne sisitimu yange abantu abalala gye batayinza kusanyukira nga abasirikale bange nabatuuza ne bagamba nti buli musanga omubbi ekiro nga muli ku patro ng'ali mu action nga kyadde kiri awo saawa 9 gwa kiro eno planet agiveeko as planet. Omubaka wa President Hajati Fatuma Nabitaka yalumiriza abassentebe b'ebyalo okubeera abasaale mu kulemezaawo obumenyi bw'amateeka kuba buli lwe bakwata abantu ate bo be basooka mu ofiisi z'abakulu nga beegayirira okutta abantu abaabwe nga bennyini be babeeyimirira. Afande DPC bw'akwata bakwata n'ettiimu ye abakulembeze bennyini be bagenda obeeyimirira era be bajja mu ofiisi zaffe. Enze bamanyi no nonsense seyimirira muntu polisi bwekutte era abandozezaako mukimanyi totawana na kujja. Ye ssentebe Balaba bw'atuukiriddwa ku ssimu ategeezezza nga naye bwe yabiwuliddeko edda kyokka nga tannafuna bbaluwa emujjamu bwesige. Bya Eric Yiga, Salt TV, Omunyo.